okyalaba okwanjula n'embaga. Mukwana tulaba ku Delta TV webale nnyo webalire ddala tuli wano tulaba omwami n'omukyala bakamya naye banange ndi musanyufu nnyo olw'okubanga nti mwami kamya mumanyi twakula ffenna wali ekitemu n'amagoma twagendanga ffenna ku luzzi kakati nga akuba abavubuka balinga banemesa okusena amazzi naye nga mukwano gwange jasi yagamba naye afunye omukyala omulungi kamya ndi musanyufu nnyo webali kufuna mukyala mulungi kisa kya muntu otya leero sina tabu sanalezi kulaba omutunulako olowooza ki birungi muye mpaka mutana subiramu emirembe atera era bwe kijja okuba inshallah naye nga nze bondabye ojjukidde ki okujjukira nengamba kiki kino okula bulungi n'okusaba ffenna n'atukala ng'atuwadde obulamu ate n'atukulaakulanya bagamba kamya alina sense naye ku bintu by'oleese tebaalimba ozirina kusaasira nebaza mungu byonna byetukoze Aisha mwagala omwetunuulira ni asinga okwagala munne mungu yamanyi emitima kati mukyegambe asooka ogamba nti nze asinga wegambe nze asinga mwasinkana ludda twasinkana munyonyi ne mwami wange Emirates ngenda suuka nga agenda China tandikira obulavu muli ku international love ya kunyonyi si bino binnamusanga ndeeba namusanga munyonyi nga tugenda suubula ne tumiitinga laavu we yatandikira namuwaka juice yali akagaana juice wali ogaana waaki nali munnaye tosobola kwesigirawo omuntu gwe bwakalaba kati gamba ye teyakubakubako ku mulundi ogwasooka nga bwokumanya abasajja babalimba nga tusaakikiriza naye kati nalaba nga tugenda mu maaso nekikiriza era nkyagala nnyo ku 10 omwagala mmeka honest nerekerayo emu naye 99 ate gwe ku 10 omwagala mmeka ku 10 omwagala mmeka matrix tiwaliyo 199 zirina 99.999 bambi banga kinga muli mwenna myaka ebiri kimenayo kabebi mujafuna biki byomuzuddemu ng'ogibulungi gwe n'ogamba leka ngende waisha eyanjule zuddemu eddiini okakkamu okwagala nze n'okwagala famire yange famire yo naye ajagala yatwandulinganga wejagala myaka ebiri wetegereza si omuntu agamba nti nkwagala ku kino mpaka nsaba kino owulira naye ya bulungi wange mwagala Mustafa musajja musiraamu Mustafa alina laavu ayagala baganda bange bazadde bange mwagala nnyo nga bwenkomeza is my best friend mwagala nnyo manyi kyembazaddemu ofukosi mukulu kamya ye mumanyi kuba yali mukwano gwaffe famire yonna ne maama naye naawe nekulabya emirundi ebiri nekulaba nti oli mukyala omulungi ayagala abantu ate ayagalika ofunye omukyala omulungi ayimba kiko oyagala omuweereza leero akayimba kamu akalungi akarunda mu biro akalunda mu biro katufune message ye first aid wa kali wako oyagala omuwa
ngana kuwa kayimba kamalo kanonya nga kaagala shintanga kaagala okuva ku ntobo ya mutima gwange njagala muweereza akayimba kamuso send me my pillows I love you honey send me the pillow that I know I love you so honey Wasoso kuweereza akoluzo mwagala nnyo mwebaze ku bantu tubaleke mukwano mwebaze kuba babeereddewo ssebo sookera ddala nebaza mu muntu obwo nebaza Katonda okusobozesa abasobola okubwabwe ababuzi tiibwa nawe basazewo ne basaba mu babeere era nebaza buli asobola amuzeeyo bulungi atandawemu ekisa atitulayo nebaza ne Mungu atutudde obulungi nteekateeka ennungi kyalo webale kuntegeka webale kutegekera bagenyi tubaleke biweddeyo byagala okugamba omwami wo kamala okwebaza mwami wange kankwatire kufukamira tebali buzibu mpesa kitiibwa mu bazadde bange neweerekereza mwami wange asanyusiza mu mutima siri kudisappointinga kyente neebaza abannakifubo trading center bambeereddewo neebaza chairman Muduumi bannange simanyi neebaza omwami Yeke company ampadde bannaye bankoledde omukolo neebaza Joseph Mushamba complex bambeereddewo nnyo bonna aba trading ne mulimu boolaba basukulumye neebaza Paulo Muyomba bambeereddewo Mukama bawe kyasinga okwala kale ddia kale bambire kambaleke mukwano nkulukamya bagaliza birungi byerere balina kunyuma aisha mushikubye okutali ng'otigidde n'engamba yoyo aisha wawe nga mukyala kamya omubati kwekiruma agenda akola kino yete omusajja wandi tukole nkwagala nnyo tukyanyumirwa nga tuline bakamya bagaliza birungi birere mukwano baliza mukwano we balikola mukolo mulungi ate nakunyuma nakufuna densi ate nga olimanyi nga exeya ex yakubanga ngabeerawo nankuuma ngandi nekamya omukyaine eddalu eryo yakuba ngaomuka ng'alina amaanyi oyo nga wansi bwatu yanjigirizaako n'okumuga egaali yakyonja nenkuba obijjukidde kasozi tova ku Delta TV tukole naye nga Mukama mulungi atukumye fenna nga tuli balamu ate nga tuli yaddeyaddeko amiina kale tova ku Delta TV nkwagala nnyo fe abambaza abaana ababuuza bonna ku mukolo guno naye nga n'omugole omukyala naye anye nnyo olwokubanga ebiwandiiko twabireese ate n'ebikakasa nti yataata twagireese ne insuwalensi nayo tugireese ansooke nkanikemu omanyi mwenda kuli sebo taatakkiriza tusabe omugole bye yeeyamye mu nnyumba abituukirize wamu ne Aisha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebo taata tuleese omutwalo guno okkirize nga we nasabye okusiime omutwalo guno ogwa piki pe mwana wo Aisha era ozaale mu lukyalo fukamidde kalivi nasaba osiime omukulu bamukwasize abange nsongera engalo lindako kitegeeza eyakiremu kati kete muli mafu mukulu mwegali mubireko abange mukubireko ngalo kati ng'omwana takusaze Vesta, where are you, Alexa? tukakoze tutya Yanga Vesta aliwa Alex taliwo kati omwana njagala okakasa ekyo omugole ali set
bambi tusale keeki twamuwadde obudde katumwa kakasa sabakkirize onajambalangana wasomugagga olabiko naawe wetolabikireko mu kamera ngo bwenakwatira kasente mukulukkiriza sebo taata ono yatereka ebyewaffe ebiki amabaasa n'ebyapa era yagaleeta sabuko kusaba tugenda Ochalaba okwanjula n'embaga.